waliwo olukwe olwapangibwa 2021 naye ng'olukwe luno lwali lwa gavumenti eya NRM oba eri Mwami Museveni. Olukwe luno yaluyisa mu NUP okusuula Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Njagala olaba akatambi kano owulire ebigambo bino ebyava emabega 2021 naye ng'ekigendera kyabyo kyali kya 2026. Kaakati nno njagala otulokakkane waliwo omupango ogwakolebwa ababaka ensolima ezajja mu NUP naye nga zeefudde eza nuupu wabula nga munda mu zo za NRM era nga zaasindikibwa Gen. Museveni. Wabula ekigendererwa ekituufu eky'ensolima zino kyali kyakusuula Mwami Kyagulanyi n'okuddira abawagizi ba Mwami Kyagulanyi bonna kati wuliriza babasitule babatwale babatunde mu NRM nga bw'ogenda obbiwulira. Ngenda kuwa lisiti ey'abantu bano abaaweebwa omulimu omusayininge oguliko ne ssente biliyoni ezikwata mu 5 ennamba eza ssente eza Uganda ng'omulimu gwabwe kukwata abawagizi ba NUP kubatunda mu NRM wabula nga babatunda temutegedde. Kaakati nno nze Eke Master ebigambo bibi nnyo bya nnaku byewuunyisa naye nga tulina obbimanya tutegeere ensi weeraga era omanye n'omubaka owuwo y'omu ku baakutunda oba si y'omu ku baakutunda abaffe wagenda naye oba tewagenda naye. Bigendererwa ki ebyali mu kino ekyali emabega ekitandise okweyerula kati nga tugenda mu 2026 wabula mu mbeera y'emu omubaka Honorable Betty Nambooze ono akawaŋŋamudde. Ampuliriza kino bulijjo Ensi Kyelinda ono amaze eggobe mu kibya. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakakasa naga nti omukyalo ono y'omu ku mpajiruwaga eziri mu NUP. Kaakati nno amaze nakakasa ensonga zino ez'omukyalo ono lwaki zaaliwo. Ebigambo ebyayogerwa Mwami Kyagulanyi eby'emabega mwaka 2022 essaawa zino nga bimaze okubeera nga bituukirira nabyo ogenda kubeera nga obiraba essaawa zino zennyini. Kaakati nno nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo era ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi omuntu eyanyigirizibwa ntambula na mulongo wase omuluutansozi kafulumbizibwa bya buli kkala ennamba gy'olaba eyo gy'okonako. Katusimbule n'omukyala Honorable Betty Nambooze gwe ntandise naye oli ebigambo bino ebikulu ennyo okuva emabega eri by'otaamanya nti mayiga ke kabaka weeyolera akakuluma entumbwe. Tusimbudde bakwata ow'ekitiibwa Sseggona sooka okutwala ku poliisi ya Kira Road nze n'ow'ekitiibwa Mayiga ne batuvuga ne batuleeta ku Jinja Road Police. Nze ne bantwala mu kaduukulu k'abakyala ye ow'ekitiibwa Mayiga ne bamukwata ne bamusibira mu ofiisi ya OC. That is a miracle. Can it happen? Saawa nga 12 n'ekitundu nga bukedde nalaba Kayihura ng'azze ku poliisi awo n'alinnya mu ofiisi ya OC. Ogenda okusisinkana ow'ekitiibwa Mayiga. Oluvannyuma ow'ekitiibwa Mayiga baatumira abantu beekaawe ne bamunona. A few moments later. Just before noon, Inspector General of Police Major General Kale Kayihura had earlier arrived at Kasubi Tombs for an on-the-spot check. Kayihura was then shown around the raised shrine by the presidential advisor on Buganda Affairs, Robert Sebunya. Walwanyisa Katikkiro mu JB Ssaabasajja Mayiga mufere bene alabe ba Buganda tubategedde mu kaseera kano. Kaakati nno musajja gwe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga gw'omu ku balabe ba Buganda namba emu twakutegeera era tekiriko kubuusabuusa. Kati wulira ebigambo bibino mukwano gwange mpuliriza abasajja abali mu kibiina ekya DP Buloko bwino amaze okubeera nga alaga nti bano baafuna dde obuwumbi eyo buli mu 5 wabula nga ssente zino abasajja bano engabana yaleese obuzibu. Kakati bano batandise okwerumaluma ne batandika okubeera nga beerangira ebisongovu. Twabagamba bulijjo nti abasajja bano ekiboogeza bulijjo kwali kulya bangi nga balowooza nti tulimba era nga bambi bamaze n'okubuzaabuza bamu ku bawagizi baffe oba ku bagoberezi baffe aba National Platform nga balowooza nti abasajja bano bye boogera bituufu birimu ensa. Kumbe abasajja baali batume, abasajja baali bambega, abasajja baali banoonya kyekuza eri omumwa. Kaakati nno bano bamaze okubeera nga bajjayo ssente engabana nereeta obuzibu
kizibu kakati nno nga balaba ssente zino buli omu ayagala azeddize buli omu ayagala azitwale buli omu ayagala atwaleko nnyingi kakati gwe bawadde entono n'agamba sijja kusirikira bigambo bino era ebigambo by'ogenda okuwulira by'ogenda okulaba bya musajja omu ku abo abaakutte ssente ezavudde wa Mwami Museveni ng'akakasa nti omusajja yatuwa ssente tusaanyeewo nuupu tusaanyeewo opposition wabula abasajja bamukaako ne bandyako ssente zino bamabikke ne batulyako ssente zino bampuuga bwe baatuwako obusente obutono ne tugamba tetujja kusirika ebigambo katubyogere katubyase waakiri nabo baswale wabula saagala weerabire buli lunaku olukya ku nsi kuno mpuuga agenda akendera mu byobufuzi olw'ebigambo ebigenda nga bizuuka ebiri mu muvuyo ogw'ensimbi ng'atona ensimbi alyazaamwe wa musolo kati njagala nsooka okutwala ebigambo bino katono nnyo owulire ensi ne opposition bulijjo gye tukkiririzaamu okakase nti mukwano gwange mpuliriza ebigambo badde bya lwatu bulijjo naye ng'abasajja baatuziba amaaso bakola gwakulya tewali kigambo kituufu na kimu kyakujjako Mwami Museveni banegotiatinga nga baagala obuwumbi 19 basobole okukola emirimu gye baali inokola omukulembeze w'eggwanga n'abusala ne butuuka ku buwumbi 8 mu obukadde 2 n'abawa lwa Meeyi nga 23 omwaka guno naye babawaako obuwumbi 3 mu obukadde 8 ogambye omukulembeze yazisala okuva 19 n'azifuula 8 olwo oli abanyumiza ng'atugamba n'agamba nti naye bwe baziggyeeyo nze saaliwo ne baziggyeyo nga 23 Meeyi bajja ne baŋŋamba nti baggyeyo obuwumbi 2 ne bampa miliyoni 2 bwe ngenda okubuuliriza n'enkola background check nga babawadde obuwumbi 3 mu obukadde 8 n'enzirayo ne balumba ne mbaga nti bane mumpe 2 byange kuba twakkiriziganya mbeyonzi bina mwe tutegeerera ne tuganda yono byayogera bituufu nga mwe mubikakasa nga tubikakasa ne tukola background check kazioba kabuni kakati nno obuwumbi 3 n'obukadde 8 abasajja bano baziteeka dda mu nkwawa wabula nga ssente zino ekyazibaweesa okugezaako okusuula n'okusaanyaawo opposition yonna n'ekisingira ddala kusaanyaawo omukulembeze president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bamusiiga enziro nga bamusiigeko okumwogerera ebitaliiyo ebikikinike n'okumukyayisa mu bantu era nga kakati bano engabana bwe yatuuka ku nnyoge abasajja engabana ne balemesa kwe kuvayo okwasa ebyama ne batandika okubeera nga beerumba ne beeyuzayuza paka naawe lwewategeera ebigambo bino wabula saagala weerabire ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda nali nakolera dda akatambi nega nti abasajja bano baali bamaze dda okulya ssente nga bamaze okulya obuwumbi 3 bulambirira kakati ono akakasiza nti bwali 3 n'obukadde 8 abasajja bano bwe baafuna wabula bano baali basabire ddala ssente empitirivu nga bw'owulidde Mwami Museveni ssente zino n'azisala era mu kuzisala n'abawaako na bitundu batandika okubeera nga bakola omulimu kakati kyova olaba abasajja bavuga emmoroka mpya abasajja bakyusa amasuuti abasajja baguza amaka kubanga akasente k'omuntu oyo anyigirizibwa agenda mu ddwaliro nga tewali ddagala atambulira mu nguudo embi sectors endala zonna zaafa gwe balyako enguzi kakati abasajja bano bo bakola gwa kweyagala kugambye nti omulamwa ne bigenda mu maaso nga bano babivaako dda ebiyamba ensi yaffe wabula nga kye baakwata oba kye baagunjukamu kati kwe kubeera nga bakola gwa kuwuddiisa n'okubuzaabuza munnayuganda okubeera nga alowooza nti bakola omulimu gwa ttendo nnyo kumbe bano abasajja batulwanyisa bulwanyisa n'okugezaako okutusibako Mwami Museveni n'ebikolwa bye ebyo byennyininyini by'olaba ebyenyigiriza bannansi kakati nno Mwami Kyagulanyi bwe yavaayo n'akoleeza omumuli oba n'akwata ettaala ey'abannayuganda kye tubagamba enkya n'eggulu nti buli munnayuganda wenna weebeereremu kubanga ffe ogwaffe gwa kulabisa abasajja bano buli kazambi gwe bakola buli kacyafu yenna gwe bakola buli kuwuddiisa kwonna kwe bakola tuli okubeera nga tukutegeeza n'okubeera nga tukuba tooki mu nsonga ezo n'obeera nga ozitegeera kakati nno director wali ku ABC mukwano gwange webale kubeera nga ogobere omukutu gwaffe guno ogwa AKTV Media Uganda kyokola kyamaanyi nnyo okubeera nga mukwano gwange tova ku mukutu era mwenna bannaffe abagala enkyukakyuka tubatumiddeko nnyo tubagamba nti wemukutte weewo omwaka 2026 fena tukimanyi nti omwagalo w'abandi Robert
Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yagenda okubeera ng'akwata enkata era saagala mulonze bwe batugamba nti kalulu tugende ffenna tukayiikire tulonde omuntu omu ebisigadde tubimukwase ojja kulaba ng'ensi Uganda ekyuka. Wabula waliwo obubaka ono bwe yawa emabegako ng'abantu balowooza nga nti byakusaaga. Kati njagala wulira omusajja ono Mwami Kyagulanyi okakase nti si wa bulijjo era omanye nti omusajja ono mu mulengera talina muntu n'omu gw'amanyi ono yakyasinza okulengera oba oliawo mu generation yaffe ng'abaliko essaawa zino. Wulira ebigambo bino byali byemabegako saagala obisubwe sooka obiwulire nkomewo nkubulire ensonga lwaki mbikuwadde. Okuzimba ka profile ko ng'omuntu ogezaako okuzimba ekibiina kyo oba ka group ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo, abantu baffe babuufu. Okulembeze bw'obanga olaga abantu bo nti okuyita ekuba lye bayinza okuyitamu okuvunuka bino ebizibu n'okwenunula. Njagala kibagamba baganda bange wakati mu kumanya nti tuba mu bibiina bya njawulo, wakati mu kumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo, wakati mu kumanya tuba mu madiini ne mawanga ga njawulo. This is not the opportunity for you to build your party. Nchidamu guno simu tetukozanga guno nga mukisa nti nfunye chance kati okuzimba ekibiina kyange, nfunye chance okuzimba kati political future yange. No, guno mukisa guli gumu gwokka kununula Uganda. Ate namwe mukimanyi nti Uganda singa enenunula DPO oba FDCO oba JMAyo oba UPCO wejja okubeera nayo ng'erina chance okweyagalira mu nsi. Mwenna muli basibe. Mwaba FDC musobola okuba alaale nga Museveni siyakiriza. Mwaba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakiriza. Mwaba JMA mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakiriza. Mwenna muli bawambe. So do not vulgarize this. Bannayuganda mbawe mission emu ekitusinkanya ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa, buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa, buli omu eddiini ye tugiwa ekitiibwa. Naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewuwe waka. When we meet here, we have one mission: to be free, so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... Kakati nno ebigenda maaso mu nsi Uganda tuze tubategeeza enkya n'eggulo ku mukutu gwaffe wano nti bannayuganda bonna abalaga nti bali ku ludda oluvuganya Mwami Museveni bwe banaaba tebannavaayo kukola kisinde kimu kwerondamu muntu oyo gwe balaba bonna nti abasinga amasannyalaze batulage nti omudumu bagwolekeza Mwami Museveni bino balimu byakwerimba. Era kyova olaba nti ebibiina ebimu bwe bigwa nga zi FDC, zi DP, zi UPC tezivaayo kukiza nti kaakati ffe tugudde tuyenjebuse tuweddemu amaanyi twegatte ku National Unity Platform kubanga essaawa zino kyekibiina ekya generation yaffe, kyekibiina ekirina omuzinzi, kyekibiina ekirina Nambooze era kyekibiina ekyaddirira Mwami Museveni mu kalulu akaasooka okusinziira ku byabakama nga bwe yagamba. Wabula nga amawulire amalala galaga nti Mwami Kyagulanyi n'ekibiina kya Nuupu be baasinga obuwagizi naye akalulu bababba bubbi ne bagaana okubalangirira naye nga be baali bawangudde. Kaakati nno essaawa zino bw'olaba abantu nga Balukwago nga bakoze ebibiina ebipya, abantu nga ba Dr. Kano Kiza Besigye nga bakoze ebibiina ebipya, oba oliawo bano bonna bamukaaku, kitegeeza nti emmeeme yaabwe eriwo kulya buli, baliwo kuddisa bannayuganda, baliwo kubba bubbi, tebasobola kuvaayo kukkiriza kwegatta ku Mwami Kyagulanyi. Olwo ono akwate enkuyanja n'enkuyanja y'abawagizi b'abantu bano bonna emudde mugongo omusajja tumukuba ekigwo. Kino kya njawulo nnyo era kitegeeza nti abantu bano bazze bulijjo bakolera Mwami Museveni okubeera nga tebakkiriza kwegatta, kubanga ffenna tukiraba nti mu Uganda tetubeerangako na candidate omu ali ku ludda oluvuganya nti ye yeesimbyewo okuvuganya Mwami Museveni. Tuzze tulaba abantu bangi nnyo ab'enjawulo, n'ebiyenje n'enkoko n'ebikere n'emmese byonna nga bijja nti byesimbyewo, wabula nga bwina agenda okuvaayo nga kiraga nti ate Mwami Museveni bano yababawadde ssente ez'okukozesa okumuvuganya. Kaakati nno mu ntandikwa y'akatambi kano nakunnyonnyodde nega nti waliwo ensolima ezasindika mu NUP era ng'ekyazireeta mu kalulu ka 2021 okusuula Mwami Kyagulanyi, okumubega
n'okusula ekibiina kyennyini ekya NUP. Era ekyokubiri era ekisembayo ku nsonga eno kwe kukwata abawagizi bonna oba abagoberezi bonna ab'abantu abo ba MP abadde aba NUP basajja babatwale bukolokolo babakube mu NRM. Kati njagala olaba akatambi kano omusajja ono kaggwa ensonyi atawemuka bwe yakutte abawagizi be n'aboolekeza ku mukolo ogwa NRM era n'avaayo officially n'alaga nti asaze eddiiro okuva mu NUP ayingidde NRM. Bya nnaku nnyo bisekerwa naye biraba mpuliriza tweyongereyo. Kati bannaye tutandise deep politics ono gwe bayita deep politics gotege olabe ekintu n'otategera lwaki kibaddewo naye kati kankunnyonnyole. Omwogezi w'ekibiina Waiswa Mufumbiro ng'ali ku Palo FM omwezi guno nga gutandika ogw'ekumi wiiki ewedde yatugambye nti NRM Museveni yafulumiza biliyoni 5 nga azin 5 billion nga bazuwa ababaka abalwanyisa Kyagulanyi nga za kulwana Kyagulanyi na kumulwanyisa na kumunafuya. Ebiliyoni zino 5 zagabanyiziddwa ba member ba DP block bonna abalwanyisa Kyagulanyi n'ababaka abatali ba DP block naye nga bamanyiddwa mu kulwanyisa Kyagulanyi sentamu. Ababaka bano bataddewo buli omu alina engeri gy'agenda okukozesaamu ssente zino. Bagenze bateekawo obubagabaga bupatepate bukombuntuntu mu constituency z'ewaabwe ne bayita abantu b'NRM bajje balondole ssente zaabwe gye ziraga. Kino kye bayita okutunda omulonzi. Tulonda n'omulonda naye ye n'amaana akuvaamu n'akutunda. Kyekino babatunze baale. Era kyenjagala okutegeeza abalonzi b'ebbaale bonna babakutte kabinja ne babaguza NRM. Bategese omukolo ne bayita ba NRM bajje ne babaguza abantu baabo ne babaguza mu Kalamba. So ebbaale Tebandeke Charles yatunze abalonzi mu 10 ku kinnakyo nga woolaba. Kakati omusajja oyo amanyiddwa nga Tebandeke y'omu ku babaka abadde bazze nga bavaayo enkya n'eggulu okwambalira okusiiga ekko n'okusiiga enziro mwami Kyagulanyi. Wabula tetwamanya nti omusajja ono y'omu ku basajja abaali abatume naye ng'ebikolwa bye byakiraga dda lwatu nti omusajja ono si y'omu ku bannaffe. Omusajja ono yandibanga mbega nsolima ewedde emirimu. Finally Bwina amaze n'avaayo ng'omusajja ono amaze okubeera ng'alaga ensi eno wawaagwa naki ekigendererwa kye bulijjo okubeera ng'avaayo nayogera ebigambo ebitakwatagana ku mukulembeze waffe mwami Kyagulanyi. Kakati nno ono yavuddeyo direct mu maaso ga Kadaaga n'alaga nti n'abawagizi be bonna yegasse ku NUP. Njagala jjukire nti nno omusajja amanyiddwa nga honorable oba chairman Nyanzi ono nga ye chairman wa Kunga mu ggwanga Uganda era nga wa NUP yavaayo n'akakasa n'agamba ensi eno n'agamba nti kaakati omuntu yenna alaze nti afuuse kaasa avudde ku mugendo tetugenda kumukombya ku kadi yaffe oba ayagala oba tayagala. Kaakati ebigambo bino byakuba walanya abasajja bano kubanga balowooza nti aba NUP bagenda kubeeguya nnyo bajja beegayirira bajja kusigala nga bagamba bambi mukomeewo bambi mujje tukole. Kumbe NUP kibiina kinene nnyo era abawagizi bangi nnyo abakirimu era abantu bangi nnyo abajja mu ngato z'abasajja abo n'okubasinga kubanga bano batusiba katambaala. Kakati nno oyo omusajja omulabe Tebandeke bulijjo ne bavaayo n'ayogera ebigambo ebikikinike ebitaliiko mutwe n'amagulu nga musajja wa NRM lukulwe nga tetumanye. Kakati nno omusajja amanyiddwa nga Sam Mayanja ono naye akiguddeko. Waliwo akatambi kenjokkolera ampuliriza onako ekawungeezi aka Sam Mayanja olebwiro w'omusajja ono omukambwe ennyo ebigambo by'omusajja ono bitiisa. Wabula akatono ennyo ku kye yakola ekyokulumba Ssaabasajja Kabaka njagala nnyo nkulage ku katono nnyo ku bannayuganda abamu nga bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno ey'omusajja ono ne bamukubira ne bamukolaga ttooki. Kakati omusajja ono jakakasa omusajja ono bulijjo mubi naye nga situmanyi. Ebikekenke tukoye ebinjirinjiri tukoye abakongo kubanga nze ne bwonkuba essasi sisobola kuyita oyo minisita wa mwami Museveni nti Sam Mayanja. Teriyo Muganda asobola kukola kintu ekyo. Abantu bave ku mannya gaffe. Kati nze juzi naswadde mbadde ne Kayibanda ebbanga lyonna nga yeseeguya Godfrey ng'era mmanyi tukwata olugodo lwe lumu oluva ekibibi odda Gombe odda Kyerima we bazaala Kayibanda Kasibante Moses Segona ne Bizonto Bukenya Muvawala
ne Kayibanda namulebe ku mutimbagano ng'agamba ye Bulijjo mulundi era awandiisa abalundi. Kati abantu bwe batyo batuwulire gye bava nga bukyali. Teriyo Muganda asobola kukola kintu kyo ogundi kye yakoze. Oyo ateekwa okuba nga Kongoli nga mune wa Shala mwana Kanda Bongo Man olino Longomba. Wulidde teriyo Muganda Gaina kwambala mpale za shambusha. Zibero boto. Teriyo ekyo bane baleke bakola ki. Kati era njagala okuva n'olwoyo tumuyite mu Kongoli. Oyo si Muganda. Tekiriyo bannange. Buganda tetutuukiridde ne teri yasobola kuwebula bwekyo. Kakiriŋŋaŋŋanye kino ffe mu Busiraamu tulina Abasiraamu n'Ebisiraamu Siraamu. Tulina Abasiraamu n'Ebisiraamu Siraamu. Kati bw'olaba ekyo Ekisiraamu Siraamu ekyavuddeyo ne kimwola Kabaka taba Musiraamu. Kakati nno kyannaku nnyo nti abantu betwalowoozanga nti baagala Ssaabasajja kakati yessaawa balage tulukalazi zaabwe ensi ebategeere n'okwemuka kwabwe tubeere nga tubategeera. Kirungi nnyo enkima gyekoma okwewanika gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Kakati Sam Mayanja yajjanga ayogera ebigambo okuva emabega, oba oliawo nga tulowooza nti bya lusaago, oba oliawo nga tulowooza nti oba banyweddemu, oba oliawo nga tulowooza nti asaaga mu busaazi. Kumbe ebigambo yali abitegeeza, era ng'omusajja ono alina ekkonda ly'amaanyi nnyo ku Buganda ne Ssaabasajja Kabaka. Kale Ssaabasajja Kabaka musajja wa Katonda, atalumba muntu, atayomba, talina gwe yali avumye. Naye kyannaku nnyo okubeera ng'omusajja ng'ono olw'okubanga minisita essaawa zino enkya nga bagenda kumusuula ayogera ebigambo ebimuweebula mu bantu nga yeerabidde nti agenda kusigala ng'ali mu Buganda era buli kimu ekikye kiri mu Buganda era naye yeetwala ng'Omuganda wadde nga si Muganda musajja mugwira naye buli kimu kyonna kyonna ky'alina kiraga nti Muganda. Kaakati nno bano bulijjo ensi beebuuza, ensi benoonya okubeera nga ebategeera. Wabula nakugambye nti ensolima ezajja mu Nuupu mpitirivu nnyo. Kuno kwaliko Kazibwe Basiiri, kwaliko oyo Tebandeke, kwaliko omusajja amayiddwa nga Mathias Mpuuga kennyininyini kaawedde emirimu, kwaliko ba Abedi Bwanika, kwaliko ba Jimmy Lwanga, kwaliko ba Twa Kagabo, kwaliko n'abantu abalala bangi nnyo oba olyawo nawe boolaba olw'ebikolwa byabwe essaawa zino nga tebikwatagana na nnono zaffe eza NUP, nga tebikwatagana na nkola oba na mpeereza ey'omuntu wa wansi gy'alina okuweerezebwamu. Kaakati lisiti eyo yonna yonna bw'ojja ogigattagatta n'ogitunulira bambwa tekamwa omanya nti abasajja be bamu ku baasindikibwa. Nagambye nti omukyala amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke ono yakutte peeni n'akwata n'olupapula n'atuula ku mmeeza. Kaakati olwo n'atandika okubeera nga asomesa omusajja ono Sam Mayanja kiki kye kitegeeza okubeera Omuganda, kiki kye kitegeeza okubeera Ssaabasajja Kabaka, kiki kye kitegeeza okubeera Ssaabataka oba nannyini ttaka. Kyannaku nnyo nti Sam Mayanja musajja mukulu ate ekisinga okwewunyisa yasoma n'amalako e Uganda ne yeeyongera ne mu ggwanga eri Amerika n'akwaza emisomo. Kaakati ono n'abeerako ne looya omulamba omutuufu. Naye kyannaku nnyo okubeera nga byayogera bambi biraga nti omusajja ono atumwa butumwa olw'okuba nga alya. Kaakati bw'alya n'akkuta n'asindisa n'ebigere n'okunywa n'anywa ne yeerabira nti ali mu Buganda, nti era ono alina neeyika z'ettaka wali ku luguudo lw'Emityana nga ziri mu Buganda era nga abantu abalya ku ttaka eryo bonna yabasasula. Kaakati n'ebigambo bino njagala sonneegatteko tubiwulire tubitegeere tusobole okubeera nga tutambula ffenna mpaka gye tunaawunzikira. Wabula teweerabira vidiyo eno giwa kigalo, buli lw'ogiwa kigalo information eno oba message eno etalaga amawanga buli muntu n'alaba abasajja bano ne twongera okubeera nga tubalabisa. Kaakati n'omulongoosa Omuluutansozi agambye ng'olina ekikusumbuwa kyonna tolonzalonza kuba ku nnamba ya simu eyo, tolonzalonza kumuteera ku WhatsApp message. Omusajja ajja kuvaayo akuyambe butereevu nnyo. Embeera ekyuke ne bw'oba oli Bulaaya, papula zaagaana, mirimu gyesibye, olina ebimba ebikwesibyeko, totawaana sente zikuyita mu ngalo. Omusajja ali omu muzeeyi waswa Omuluutansozi. Kulembeze ow'ennono oba ow'ebyobuwangwa ajja kwegazaanyizanga mu nkizo n'ekitiibwa nga bwe binaabanga bimuweereddwa nti omukulembeze ow'ennono wa kitiibwa era ajja kwegazaanyizanga mu nkizo eyo. Tosobola gwe kujja wano nga weyita state minister n'oyagala oggyewo ekitiibwa kya Kabaka nga ne ssemateeka bannayuganda gwe baakola nga batudde awamu yakimuwa. Mu kugoberera ebirambikiddwa wano tewali muntu ajja kuwalirizibwanga kuwa buulize oba okuwaayo omutemwa olw'okuyimirizaawo omukulembeze ow'ennono. Full stop. Mwami Mayanja ffe tewaliwo akugamba nti nno
jangu oweyo kabaka waffe ekintu gwoba n'abaana bo ebyo bibyo batomwagala ebyo bibyo tewali akuwaliriza era bw'oba olina ekikumi kye wali owadde Mmengo mbuulira nze nali nkubirizaako abantu mu Buganda no wabaawo omuntu omu yalangira Ssaabasajja nga batuwadde ssente ate n'azitulangira twazisonda ne tuzimuddiza tewali wakugambye nti jangu owulire kabaka olw'empaka nekye tugamba tomutyoboola omanyi nze siri musiraamu era tewali wampaliriza kuba musiraamu naye ate sisobola kutyoboola buki busiraamu wow nze ngamba bugambi nti ayo si ddiini yange naye ate sityo tolityoboola sibutyoboola ate togenda ng'oyambadde ekifo ky'obwa minisita n'otandika okusomesa obukyayi n'obulimba ng'oyambadde ekitiibwa ky'obwa minisita ti kabaka wa Buganda ettaka lino erimu lirye eddala alirina ku lwaffe ate bino ebigambo si biyiiye byaliwo byawandiikibwa Buganda ye yasookawo Uganda tewaliwo Uganda watali Buganda kituufu Buganda Bunyoro Ankole Kalamoja Teso Lango Western Nile Bugisu Busoga ze ziteekawo Uganda kati tewaliwo mwana asobola kugamba nti mama wange tabangawo tekisoboka Uganda mwana wabali Uganda si yezaala Buganda Buganda ne bannabaayo abalala 16 15 be bazaala ki Uganda era lino ettaka Buganda ye yaleeta ettaka lyayo ne Busoga nereeta eryayo ne Teso nereeta eryayo ne Lango nereeta eryayo Nakyoli nereeta eryayo okukola Uganda so Uganda si ye yalina ettaka newaako Buganda kakati nno ebyo nga bikyagenda mu maaso era ng'obiwulidde n'obeera ng'obitegeera kyannaku nnyo nti mu Buganda ampuliriza omusajja Mayiga akyafuuse ttabbu n'okwongera okusaanyaawo n'okusensera Obuganda n'okumalawo Ssaabasajja Kabaka kyannaku nnyo. Kabaka Ronald Mwena Mutebi owookubiri musajja wattu yeetaaga essala enkambwe ennyo, yeetaaga okusabira kubanga wano tulaga abasajja balabika nga basinzidde balumye n'ogwengulu okumusaanyaawo okumusaanyizawo ddala n'okusaanyaawo Buganda. Njagala owulire ebigambo bino bannange, ebigambo bya nnaku nnyo, ebigambo bitiisa ng'omusajja ono Mayiga yatandika n'okutula mu miitingi ez'ekyama, miitingi ez'enjawulo ezaagala okusaanyaawo Obuganda n'okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka. Kakati omusajja ono ng'atandise okubeera nga mobilizinga abantu ab'enjawulo okubeera nga abakumaakuma basobole okubeera nga batumbula mbu Obwakabaka, kyokka ng'Obwakabaka buno ate mbu buli mu Buganda mwe baagala bumeruke. Kakati nga bw'olaba Ssaabanyala, nga bw'olaba Ssaabamooli, nga bw'olaba Abaluuli n'abalala bangi n'abakooki, omusajja ono nga y'omu ku babapikaapika akola ne miitingi ng'abagamba ajja kubayamba n'okubayambako okubatuusa ewa Mwami Museveni basobole okubeera nga basaba kye baagala n'okwetongola n'okweyawula mbu ku Buganda. Kyannaku nnyo, kyannaku nnyo, kyannaku nnyo. Njagala neegatteko sigenda na kulwawo nnyo tugende mu katambi kano. Oli omusajja no Mayiga bw'afuuse Mayiga bannange Sserwajja okwota kakati asinga nnyinimu entannama. Mu nkola y'emu mumpulirize bulungi nnyo. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekumi-24 wakati w'essaawa 10 paka ku ssaawa 1:30 nga Mayiga yambirwako ekitongole kya Chief Military Intelligence ekikulu ya James Birungi nga James Birungi yabadde omukwasaganya wa meeting yabadde ku Serena Ekigo. Mayiga nga Salonga Mulengejja yasinkanye ne bakatikkiro abava mu Bwakabaka obw'ebikwangala ebibikujju omuli obw'Abanyala, obw'Abaluuli, obw'Abakooki n'Obwakabaka obulala obufu bwe batadde mu Buganda nga obw'Emawogola, obulimu Ssaabamooli n'obulala obw'Ebikukujju, obw'Essese oye teyazze naye ng'ate ebyo ndaba babikoze bali Kigeno ku hoteeri. Ebiragiro okuva butereevu owa senti bahulwa n'ebiwandiiko ebyasayiningiddwa Mayiga ajja kuba ayamba abo abayita bakatikkiro bewa Kabaka obw'Ebikukujju obusobola obwagala okufuuka obunene mu Buganda nga bwe lyeteekateeka yo mu menana mu understanding
nga bagenda kuba beeyongera okufuna amaanyi nga Mayiga abayambyeko bafune obwetwaze mu Buganda bwennyini ng'era buli kimu kyonna kiri mu nteekateeka mu nkola gye baakoze. Omukulu James Birungi mu kufundikira nga bali mu meeting ezo ne Yoseri Tibabulwa eyabadde ku mutimbagano gwa Zoom, Katikkiro w'ekkooti Haji Abudu Kiwanuka ne Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bamukakasizza nti bagenda muyambako okumegga Obwakabaka obwa Buganda era nga bo bamalidde okuba nti Obwakabaka bonna buno obufunda obuli mu Buganda babuteekamu busobole okuba nga bukola nga butandika okuba nga bufuna amaanyi ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'12/24. Akavuyo kagenda kubeera mu kanji nnyo mu maaso awo. Tugenda mu maaso kati wulira nno kano luno lwe lukangagga lw'abataka. Kakati nno buli Munnayuganda ali gy'oli wenna yongera okusabira Obuganda, ali gy'oli yonna yongera okusabira Ssaabasajja Kabaka, ali yonna yongera okusabira ensi yo, kubanga twandibanga we twolekedde kandi bakaseera akaakazigizigi, kubanga obubonero bwo bwatandika dde okubeera nga bukiraga, obubonero bwatandika dde okubeera nga bweyoleka. Kyova olaba nti kakati essaawa zino buli muntu waali naddala abo abali mu offices ennene, abali mu bifo eby'enkizo basika bazza waabwe, tebakyafaayo ku munnansi, tebakyafaayo ku muntu alumwa, tebakyafaayo ku Munnayuganda. Kaakati nno waliwo bwino alaga nti Mwami Kyagulanyi nga yakamala okubeera ng'awa omusajja Mathias Mpuuga ofiisi ey'obwaloopo yalina ensonga lwaki yagimuwa, yalina ensonga lwaki yamuwa ofiisi eno ey'okubeera leader of opposition. Yamanya nti Mathias Mpuuga wa mulugube yava mu kubeera ow'omululu n'afuuka wa mulugube. Kaakati nno kwe kwagala okumutega, kubanga bw'obeera olina omwana omubbi ewaka gw'oteresa ebyokulya, gw'oteresa enva yazikuuma. Kaakati nno Mathias Mpuuga bwe baamutega ye teyamanya nti Mwami Kyagulanyi amaze okubeera ng'ategeera omusajja ono nti ye mulugube siti. Kaakati nno bwe yamutuma okubeera ng'abeera leader of opposition yalowooza oli tamanyi mize gya musajja ono. Kaakati nno bwina alaga nti Mwami Kyagulanyi bwe yatuusa ekiseera n'abeera ng'omusajja ono amusikayo mu ofiisi eyo okumusikiza Honorable Joel Ssenyonyi, omusajja ono kyamuluma nnyo kubanga teyakyagala naguno gwaka akyakukkuluma okumujja mu ofiisi eyo. Era y'ensonga lwaki olaba nga batandise okubeera nga basala entotto okulowooza ku biteekateeka ebyokulonda baloopu mu leader of opposition mbunga ba MP bennyini ate be bamwerondera okuli abali ku ludda oluvuganya okwina batali ku ludda oluvuganya aba NRM mugano nga bagamba nti loopu analondebwanga mu parliament. Kyokka kyannaku nnyo omusajja ono okulowooza ku bino byonna nga baamutegeera dda. Kaakati nno waliwo omusajja aleese bwino omukambwe naga nti mu bantu abasinga amagezi, mu bantu abalengerera awala era nga toyinza bakkiriza essaawa zino oba ku nnaku olusooka ng'obalabye ye Mwami Kyagulanyi. Ono agamba nti yalengera Mathias Mpuuga nti mubbi n'amukyusa abantu bangi baayomba, naye essaawa zino abaayomba beekulumula bayiwa mu ofiisi wali Kavule Makerere okwetonda ku lw'ekyo kye balowooza nti kibi, ng'omusajja yali amaze kulengera kirengere nga kye kituufu. Kaakati nno njaga tutambule ffembi tugende bwino butereevu ew'omulongoosa omuluutansozi. Bwe tuvaayo nkuteremu bwino omusajja ng'alumiriza enkuyanja n'enkuyanja y'abantu abeetondera Mwami Kyagulanyi essaawa zino abalowooza nga talengera, kakati nga bakakasa nti ono ye mulengera awedde emirimu. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze buganye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Mu bufunze ddala Mwami Kyagulanyi banga fe tubeera mu parliament awo kati fe tuli kuyiyase. Mwami Kyagulanyi olunaku lwe yajja n'akyusa Mpuuga nga loopu n'ateekawo loopu omupya Joel Ssenyonyi
kukyali mu paalamenti omwo munkubo n'amawulire agaava mu bantu yadiikirayininga yakka ebitundu wakati w'ekumi n'ebitaano kwabiri awo mwami Kyagulanyi ng'era ensi egamba nti Kyagulanyi akoze bubi kikeeka abadde akaseera akatuufu apapidde ekitu teyeebuuziza akikuta atya awo wajja empuuga awo mpuuga ng'abadde waaliwo amaloboozi ago kyendowooza nammwe ge mwakola ki ge mwafuna kakati akaseera bwe katambula ensonga y'ebitaano ejja kali ensonga y'ebitaano bwejja nebikakasibwa nti omukulu yakwata omukono gwe n'agunnyika munva taata ewaka negujabagira omusajja bw'alemerako dagati omusajja ono oba waliwo obutakkanya tetufuddeeyo emabega naye ono yafuna omukisa kati ekintu nekitandikira abo ekintu ekyo bwe kyabeerawo abantu ne beekuba omusajja ono gwe tubadde tulowooza nga atategeera nnyo nsonga ng'alabira wala yali yamulaba ono nti alimu embeera eno kakati ebyaddiridde byonna n'enkwata y'ensonga byongedde okuleeta ekizibu kubanga abajjukira mujjukira nga kintu kino bwe kyabaawo mwami Mpuuga teyasooka gamba nti sizifuna nagira naga nti ati bazituwa mu bitundu mukusooka mujjukira mwenna ate administration ya parliament neevaayo n'omwogezi wa parliament n'agamba sente twazikola ki twaziwaayo fe sente twazisasula kakati abantu ababadde bayinawo obwesige mu muntu bagenda okukkakkana omanyi abantu balemeddwa okutegeera ekintu kino kankubuulire mwami Sserugga oyinza waliwo abasajja abayita emityana mu tawuni omwo nga tebambalidde ddala saati ng'abantu tebabafaako era tebaboogerako naye Sserugga gwe bamanyi ne sobriety ye ne kompoza ye gwe ne bakulaba ng'oyita emityana mu tawuni nga tosibye peesa limu wano bagamba waliwo ekyamu ku Sserugga kakati ate Sserugga tayinza kulifaalinga kuba tambalira ddala abayita bulijjo mu tawuni kakati bannaffe bagezaako okusweyinga debate bagizze ku ekyo Sserugga gwe bamanyi nebemba sina mapeesa peesa limu nalibuusa peesa limu lyokka ne livaawo n'otambula mu tawuni wano ng'ekifuba kiringa nti waliwo ekyamu kuki kubanga Sserugga awo si we bakumanyidde era ekyo si kye bakulowoozaamu tebandowooza kwewolerezaako nti mutabani wagundi kakati gwe Sserugga tebakusuubira gamba nti mumulaana wutya obutasiba busibi peesa limu waggulu ng'ate mutabani wagundi bulijjo mulaba wano ye tayambalira ddala naki togenda kusobola kumatiza bantu era abantu tebasobola kukuwuliriza tebasobola kakati bwe buzibu bwe tuyina nti omuntu eyaleese kapa ng'agireese kulya mmese okiwulira kapa bwetandika okukwata ku nkoko agwamu nnyo omuntu eyaleese embwa ewaka ekolewo obukuumi embwa bw'erya embuzi tanyiika kyekimu singa embwa z'ebbali zijja ne zirya embuzi ye naye ate eno gye yaleeta okukuuma embuzi ebyo nno byogera genda wa olabayo nakulabayo olabayo n'olwekyo gyala kutegeeza kino kkiriza ganda mu lutalo luno mwami Mpuuga si muwanguzi nze ndi musajja w'NRM tasobola kuluwangula tufunulire grounds bbiri bano basajja bannamateeka bali wano waliwo kye bayita legality nti mu mateeka osobola okukola ekintu nti ne slave trade era bamuwumbawumba muki mu mateeka
ne apartheid South Africa yalina amateeka agamulungamya ne ssente eziyisibwa mu parliament nga zino ezaali ziyisibwa juzi Appropriation Act yali eyisibwa naye nga abantu basibiddemu omunyago naye nga bo bakikoze mu tteeka kakati omuntu yenna alowooza era twagizeemu president ng'akiziiza naye nga kyali kikoze eki kakati ye omuntu bw'ajja munnamateeka bannamateeka abafu abalungi ne batuyita mu parliament okujja okugamba nti ebintu bye mwayisa ebiri mu mateeka naye nga ne bulijjo bye bavumirira ebirimu obukenuzi mu NRM ebikolebwa era bibadde biyisibwa mu mateeka naye byo ne babikkiriza kakati kino kiyisibwa mu tteeka katugeze nga ate kino kyo si bwe kiri njala kuwa bwi grounds naye ne bwe kyandibadde naye tuyogera ku legality okikoledde kale mu tteeka tukkiriza naye waliwo ne kibayita legitimacy okyaseesinge ku moral grounds okyaseesinze abantu banaatulaba batya banaagamba batya abantu banaagamba batya abantu banaayogera batya ku mpuuga gwe baalaba juuzi ku nsonga y'amabaati ng'avuddeyo nagamba mutukoze butya abantu bekkalamu kamalayo ojja kwogera nyina ensonga bakisaakuzeemu